Omu ku beesimbyewo ku bassentebe wa disitulikiti Abesozi bakisuula wabadde alina okulondera nga abawagizi bwe basobeddwa oluvannyuma lw'omuntu waabwe okubalekawo kyokka tebapondoose ne basimba ku bipande by'omuntu waabwe mu bungi ddala. Bino bigenze okubaawo ng'abakuumaddembe bali bulindaala okukola ku b'effujjo. Bakansala abalonzi balaze obuwagizi baabwe eri bye babadde baagala nga babasitula n'okubiibya olw'essanyu wabula abamu ku balonzi bakukulumidde bassentebe b'ebyalo olw'okubasika mu nnyiriri z'okulonda. Omwogezi wa poliisi mu Savannah Region Isase Mwogerera ategeezezza nti babadde bulindaala eri ababadde bayinza okukola effujjo mu kalulu kano. Naye olw'okuba nti tubadde tuli kumpi nabo tusobodde embeera giza mu nteeko naye ng'okulonda sefa kutambulira ddala bulungi nnyo. Yo mu bitundu by'empigi okulonda tekujjumbiddwa bulungi nga mu bitundu ebisinga awalonderwa tusanze teri balondesa wadde ba agenti babeesimbyewo. Okuvuganya okw'amaanyi ku kifo ky'obwakansala omukyala kubadde wakati wa Nannono Teddy Nabadda Fiona ne Nyanyunja Grace nga ku polling station y'e Nabusanke Nanyunja awangudde n'obululu 207. Akuliddemu okulonda Nsereko Felix ategeezezza nti kutambudde bulungi yadde ng'abantu batuuse kikeerezi. Ebyokulonda byo byatuuse mu budde bulungi nnyo kuba saa 3 tubifunye naye obuzibu bwe tufunye bubadde bumu nti nno ababadde balina okulonda bazze mu leeti. Ku polling station y'e Kayabwe Town abantu abasinga bazize okulonda olw'okutya emivuyo gye badde basuubira okubeeramu nga bwe gwali mu kalulu akawedde. Ebimu ku bibagaana bagamba nti kati abamu babawadde ssente ffe tebatuwadde, abalala bagamba register, abalala baateekamu abaabo. Abayiseewo nga tebavuganyiziddwa mu disitulikiti y'Empigi okuli n'ayagala okukiikirira ekibuga ky'Empigi Sozi Ben asiimye abawagizi be olw'okumusaamu obwesige. Abantu abali balina ebirowoozo by'okunneesimbako baabivaako ne bagamba nti omusajja katumuleka agende. Yo mu ggombolola y'e Goma mu Mukono okulonda kuyiise nga muno mwe muli ne ku polling station y'e Buggala abalonzi bwe beeyiye mu bungi ku kisaawe kino nga bagamba nti wadde tebaali ku register naye balina okulonda. Nja kulonda nga sirikosa register. N'oyo atali mu register alina okulonda. Kino kizza oluvannyuma lwa ssentebe wa disitulikiti eno okutuuka wakati mu bawagizi okumusuusuuta n'okumuwanika waggulu ekijje mu mbeera akuliddemu okulondesa n'ateekako kakokola tondeka nnyuma. Abalonzi bakanze kulinda akuliddemu okulondesa mu kifo kino Jackie Namagembe nga talabikako kwe kwesuulamu akambayaaya ne basimba ennyiriri nga bwe bawaga. Okusinziira ku balonzi Namagembe alaze oludda gy'agwa ekibajje mu mbeera okukakana ng'adduse ne register. Omuyaayaaya oba atidde abadde waaji y'olugize abuze obuuzi n'agenda tokedde gy'agenze ekimuddutisizza kiki ate nga registra yandibadde atunnyonnyola kino bwe kine bwe kiti. Wabula enjuyi zombi zirabye akuliddemu okulondesa ng'ataddeko kakola tondeka nnyuma kwe kusitula ebipande ne babijja mu nnyiriri wakati mu kuwaanyisiganya ebisongovu. Pulezidenti tusaasire tugenda na Andrew Ssenyonga ne bwajja n'ebbaafu gye tugenda nayo. Buli banaaba nga nina amaanyi bayiwe okulonda bakikoze mu bugenderevu. Ku kyalo Mpenje Mukono okusinga embiranye ebadde wakati wa ssentebe wa disitulikiti y'e Mukono Andrew Ssenyonga ne Hajji Aruna Ssemakula bakansala wakati wa munnamawulire Kizito Buule ne sipiika wa disitulikiti y'e Mukono Emmanuel Mbonye. Hajji Ssemakula awangudde ssentebe Ssenyonga ku kyalo gy'azaalibwa bw'afunye obululu 227 Ssenyonga n'afunawo obululu 12. Ssemakula yeebazizza abalonzi olw'obuwagizi bwe bamulaze. Naye neebaza bannamukono ne basalawo balonde omukulembeze gwe basuubira okubaweereza. Mu bitundu bya Mukono municipality ku kyalo Nabuti okulonda kabuze katakuyike oluvannyuma lw'abadde akulira okulondesa okwagala okukuyiwa ekiviiriddeko RPC Mike Musani okuyingira mu nsonga zino n'alagira akalulu okubalwa wetuviiriddewo ng'okubala obululu kukyagenda mu